Nkwebaza nti osobodde okuzuula olutambi luno olwa mujje tusome tuyige twogere Oluganda. Omusomo gwaffe ogwaleero tugenda kusoma ku mannya g'emyezi awamu n'ennaku z'ensanve oba ennaku za wiiki. Gwayagala okutuwuliza oba okutuweereza obubaka, tuweereze obubaka ku email yaffe eri oluganda@gmail.com, oluganda@gmail.com oba msstudios@mail.com. That is msstudios@mail.com. Thank you for finding this video, which is part of the e-Luganda learning series. Mujje tusome tuyige twogere Oluganda. In today's lesson, we'll be learning about months of the year and days of the week. And we will be beginning with the months of the year. Ogw'olubereberye, ogw'olubereberye, ogw'olubereberye. Ogwokubiri, ogwokubiri, ogwokubiri. Ogwokusatu, ogwokusatu, ogwokusatu. Ogwokuna, ogwokuna, ogwokuna. Ogwokutaano, ogwokutaano, ogwokutaano. Ogw'omukaaga, ogw'omukaaga, ogw'omukaaga. Ogw'omusanvu, ogw'omusanvu, ogw'omusanvu. Ogw'omunaana, ogw'omunaana, ogw'omunaana. Ogw'omwenda, ogw'omwenda, ogw'omwenda. Ogw'ekkumi, ogw'ekkumi, ogw'ekkumi. Ogw'ekkumi n'ogumu, ogw'ekkumi n'ogumu, ogw'ekkumi n'ogumu. Ogw'ekkumi n'ebiri, ogw'ekkumi n'ebiri, ogw'ekkumi n'ebiri. Ennaku z'essanve oba ennaku za wiiki. Ennaku z'ensanve oba ennaku za wiiki. Days of the week. Balaza, balaza, balaza. Lwakubiri, lwakubiri, lwakubiri. Lwakusatu, lwakusatu, lwakusatu. Lwakuna, lwakuna, lwakuna. Lwakutaano, lwakutaano, lwakutaano. Lwamukaaga, lwamukaaga, lwamukaaga. Sande, sande, sande. Empuliziganya. Oyagala okutuwuliza, okutuwandiikira, oba okutuwabula, oba okututegeeza ky'oyagala tusomeko, oba tuweereze obubaka ku mukutu gwaffe ogwa intaneti ng'okozesa email yaffe
eri oluganda@gmail.com, oluganda@gmail.com oba ms.studios@mail.com, ms.studios@gmail.com. Era nga bulijjo osobola okuleka obubaka bwo ku Skype. Skype ID yaffe eri oluganda oba tamjo 7, oluganda oba tamjo 7. For more information about videos and comments or suggestions or what you'd like to see in the next coming video, please send us an email to oluganda@gmail.com, that is oluganda@gmail.com, or to msstudios@mail.com, msstudios@mail.com. You can also leave us a message on our Skype. Our Skype ID is oluganda or tamjo 7. Our Skype ID once again is oluganda or tamjo 7. And thank you and bye for now.